Abakulembeze ba National Unity Platform bategezeddwa okulaba nti banyweza enkolagana mu kampeyini zaabwe ze bagenda okutongoza okutandika olwaleero. Obukulembeze bwa poliisi bwavuddeyo ne butegeeza ba territorial command muli ba RPC ba DPCs mu regions eziwerera ddala 12 okulaba nga zinyweza enkolagana mu ngeri ey'okuwa obukuumi, okunyweza ebyokwerinda n'okulaba nti okutaataaganyizibwa okw'emirembe kw'abantu mu bitundu awali okugula offices eza NOP mu districts ez'enjawulo awamu n'okukuba enkuŋŋaana ez'enjawulo zikolebwa mu ngeri ey'emirembe ate wansi w'amateeka agafuga enkuŋŋaana. RPCs abategezeddwa okulaba nti bakolagana nabo mu kunyweza ebyokwerinda mulimu RPC Owerwizi asangibwa Embarara, Rwenzori West mu Fort Portal, Rwenzori East Kasese, Kigezi Kabale, Busoga East Iganga, Bukedi South Tororo, Elgon Mbale, East Choga Soroti, North Choga Lira, Aswa West Mugulu, Savannah Luwero ne West Nile mu Arua. Newakubadde abakulembeze b'ebibiina ebyobufuzi baweebwa olukusa wansi w'amateeka ag'ebyobufuzi okulaba nti bw'aba batambuza emirimu gyabwe wansi wa offices zaabwe ne branches ze baba bayina tebalina kutaataaganyizibwa kubanga enteekateeka eyo ebeera wansi w'amateeka, naye nga bulijjo ebibiina bino ebyobufuzi birina obuvunaanyizibwa okulaba nti bitegeeza ebitongole ebikuumaddembe ku nteekateeka eziba zigenda okukolebwa wabweru wa offices zaabwe oba branches zaabwe ku okulaba nti obukuumi n'emirembe gibaawo wakati w'enteekateeka zaabwe. Emabegako twalaba nti mu campaign zino oba mobilization tours ez'enjawulo mulimu abantu abaagwa ku bubenje, mulimu abantu nga bayonoona ebintu byabwe, abamu baafuna ebisago, abalala baafuna okutaataaganyizibwa okw'emirembe gyabwe wakati w'ebikolwa ebimu ebyobufuzi. So tusaba obukulembeze bwa NOP bulage bakomanda bano obukakafu obulaga nti ebifo mwe bagenda okuteekateeka ebifo mwe bagenda okukungira abantu baabwe n'okubasisinkana balina obukakafu obw'ebifo ebyo, ate baalagiddwa okulaba nti kiba kirungi nnyo okubeera mu kifo nga kiggaddwa bulungi nga town hall oba ekifo kyonna ekigazi nga kiggaddwa bulungi, then n'okulaba nga bakolagana bulungi nnyo n'aba district security committee. Ebikolwa ebyokukunga, okwegugunga, okwekalakaasa, okukumaakuma mu bantu omuliro, ebyo byonna tubivumirira. Era wewanaabeerawo ebikolwa ebyokukumaakuma mu bantu omuliro, okwekalakaasa, okukunga, poliisi mu bitundu ebyo ejja kuvaayo egezeeko okukakkanya abantu anaaba beenyigidde mu bikolwa ebyo. Mpozi twagala n'okutegeeza abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi nti ekitongole ki poliisi kikyalina
olukusa olukiweebwa wansi w'etteeka erya poliisi akatundu 32 n'akatundutundu kamu okulaba nga banyweza ebyokwerinda buli awabeera enkuŋŋaana ez'olukale. So kyovudde olaba tuvudde okulaba nga tukolagana n'abakulembeze bano aba Nuupu mu bitundu bino mwe bajja mwe bagenda okukunga abantu baabwe. Abateesiteesi bano era nabo twabagambye nti ng'enkola bweri buli lwe baba bagenda okusisinkana abantu mu bifo eby'olukale balina okulaba nga balina plan ennuŋŋamu mu ngeri emmotoka traffic n'entambula y'ebidduka nga bw'erina okutambula. Balina okubeera ne ba stewards oba bakanyama abalina okulaba nti ebikolwa eby'effujjo tebibeerawo n'ebiralalala nga ba RPCs bwe bajja okubirambika obulungi nabo.